Power King tibalabika. Oba batidde bati bagenda. Aba Power King baliwa. Power King baliwa. Iyi nga bekwese nyo baliwa. Anjaga tugenda tubuuza kuba BBS telefina kuba fe we tuli twazedda twatusedda mu kisaawe gwa twabaje tulabira njagala batubuulire tiimu etatya tulina mumona abasajja batuwe bagenda tukuba goal ezitutta obusi tuli mu kisaawe tutambula feka ni genius omulengera shot 13 so tiimu obali namu tiimu yetesetese tatukubya loni abanywi ba bia tebalabika babadde balina night abacuba tebannajja bakyasitula bumonde mu wino abamba makanika batubaye bagenda ole njagala njogereko ne coach wa BBS telefina atubulire enteekateeka bweri omukulu Sebo oli ku 360 kawunyemu tulina muŋona kasaawe bagenda kawunyamu oli mukuba wa notice abasambi bano bagenda kawunyamu ba Power King era nga bwe tukola bulijjo mu kutugumbula abamabaala kati ekisanyizo kyabadde kibu bajje ne opener oba bali maduka bazigula tebanatuuka fe twatuuse kyo omulabi kikyayinza okusuubira kasaawe olunaku lwa leero of course win ya BBS telefina nga bwe tutera okukola ebbanga Happy Boys yagula abacuba ne tukola kye tukoze bonna netukuba naye nga era twasigala tuli bawanguzi lwaffe tukozesa baana waliwo gotamanyi ku face zolamu Sebo yamani jebale Sebo kale Sebo beka resabula nze njogera enamba okuba namba kimu kisaawe ngenda kukuba namba 9 oba namba 7 eyo nasobola okubuuka n'oguteeba twali ekalisi zeeri nze yatebera BBS ompira gwa gole mu kubwerere nga nze ntebye ita abantu bakowole bango okujja kasaawe ompira gunatero standika abantu benna muŋŋoona nansana nabulagala kasubi mwenna mujje wane namuŋoona ompira gunatero tandika ate BBS telefina twatandise okubeera nga tukola ki zino nsonga z'abasajja abakubi b'omupiira ebyaddala okuba namba ki nze nkuba midfield that's 8 ono omukulu gwe mulaalwa ne genius y'omu ku batusakira amawulire ga 360 gawunyemu aga entertainment so tomulaba ate nga na muyimbi Sebo tugenda ku federation federation ebintu ebyo banaye oluzungu lukyali lungi wakiba ebintu bya federation sinabitegeera lwaki nga tomaze ebbanga tugamba genda osaka amawulire genda mu federation abaluzungu ba luzungu aboluganda ba luganda bali mu kweyuza okishoke abagospel ba gospel so nze sinategeera what is federation awo nno we tuli so njagala mu wa kamera asooka tulageka abagundi nga bali mu warming up bebo nno abasambi ba BBS telefina nga bali mu warming up nga olunaku lwaleero tugenda kubeera ku Power King ensi yonna wegenda okuŋŋaanira abayimbi we bali bangi so njagala Ivan omulabi wa 360 kawunyemu osooka omubuulire kiki ekigenda okubeera ku parking ekiro kya leero basuubire ki bayimbi ki byamasanyu ki ebiriyo kakati olunaku olwaleero basibo ne bannyabo nga bwe nkugambye nti tuze tutambula nga tutalaaga eggwanga lino ate nga neeyo gy'oli gye tutanaba kutuuka tujja olwaleero tuli ku Power King ekasubi atamanyi Power King okkiririra ku masiro n'ogwa mu eyo junction balo ogiraba ebbaala nnene nnungi ebbaala y'amaanyi ebbaala ojja kuba osobola ogiraba olunaku olwaleero ekituleese mu Power King kwe kubeera nga tutambula wamu n'abantu abazze balaba telefayina emyaka 7 ababadde bagiraba nga naye abantu ababaweereza ababalengerera wala leero tugenda kubeera nabo onyumirwa Diana Nabatanze mu kiri kitya okeera ku makya n'otandikira ku Saimoka Bwalaata n'olaba Happy Powers n'oyambuka n'olaba Morris Mukiibi muzukuka n'ensonga gyogendera ddala paka programu zaffe nga bwe zitambula bapresenters bafunda ku lwaleero bali ku Power King ekibaleese kwe kubeera nga tutambulira wamu tubawe ku birabo mwogereko nabo mutuuleko nabo mwekubisa ebifaananyi naye nga media industry bwebeera tuyina ate abayimbi abo mikwano gyaffe bakomedian yes era nga tulina King Michael, Shakira, Joboza, omwana Shakira, ntuuseeyo okufuna drop ng'ali mu ngoye oba bazaanika baja kuwaya so omugenda kulaba engeri gya designingamu olunaku olwaleero bangi nnyo abayimbi betuze nabo olunaku olwaleero naye nga ekikulu ekituleeta ku Power King kujaguza myaka 7 tujaguza nammwe tumale tunywe kabbiya ate tukube ku muziki saawa emu yennyini abayimbi bagenda kuba batandise okuyimba ne bapresenters baffe mpolampola bwe bajja ku stage bwe boogerako nammwe
So ensonga bwezo bezigenda okubeera ku parking ekiro kya leero gwayagala okulaba ku bakozi ba BBS Telefine aba Happy Powers. Happy Powers alina ka outfit yakuba mu weekend akaaliko ettaayi. Happy Powers Happy obaka abakomyawo ate kika kya Frisian wamata. Happy mwana w'amaanyi naye nga 360 kawunyamya program gy'obaddeko. Tugenda kubanga tukuleka wano olunaku lwa leero. Tunyuse. Bana sente balya zaabwe. Njagala ka tulabe ku mupiira. Tusooke tuwe n'abasambi baffe notes. Abajakisa bebagejja sente bafuna zaabwerere. Kati wana abanyuse. Jakisa alina faamu ze y'emityana. Yatandika olunda embizi. Kakati gyali. Olunda embizi. Ayagala nnyo sente oyo mwana. Jakisa musajja mukozi. So njagala tubasuubulire wano olunaku lwa leero. Mbadde superstar nza kutusizaako show olunaku lwa leero. Tumiitinga ndowooza Friday ku Monday Tash. Bagenda kuddamu okulaba tukkirira wano ku Power King. Ekiro bagenda kundaba. Naye kati ku mpewo. Friday ku Monday Tash ne Jakisa bajja kubeerawo nga bakuwa 360 kawunyama muliro gonna gafa mu entertainment industry. See you.